Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbabuuzaako mwena gye mubonaabonera eggwanga lino. Nsinga nnyo okubuuza abo abeetabye butereevu mu kwagala okukyusa ensengeka n'enzirukanya y'eggwanga. Namusaako bannaffe abeetaaga enkyukakyuka nga mwe mugyenyigiddemu butereevu nga mmwe muli ku front mu kuwakanya enkulembera eriwo. Programu y'olunaku olwaleero aliraanye mukyala wa Dr. Kizza Besigye, omukyala ow'ekitiibwa Winnie Byanyima. Programu eno specifically mwena nsaba mugirabe naye aliraanye mukyala Winnie Byanyima nsaba agimumpeere. Mukyala Winnie Byanyima ye mukyala wa retired Dr. Kano Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye abagoberera atamumanyi bwabe wa munnyonnyolo yamwebuuza. Emabegaawo bigenda kwetooloolera nnyo kukwata Dr. Kizza Besigye. Tubadde tubyetegereza. Abadde takimanyi Dr. Besigye nti baamukwata nga baamukwatira Kenya. Yali agenze Kenya nti ku lonchi y'akatabo ne bamukwata. Amagye gaawano gaamulondoola nga gamuvunaana ki? Nti yali tagenze ku lonchi nga katabo, yali agenze okwetaba mu lukuŋŋaana olugulu ebyokulwanyisa nga mukyo baamukwata nti ne pistol bbiri. Nti ebigulu ebyokulwanyisa byagenda okukozesa okusuula gavumenti yaawano. Retired Kano Dr. Kizza Besigye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, oluvannyuma ng'avuddeyo baligim propagandist bafulumya obutambi obulaga nti Dr. Kizza Besigye yalina abazungu baayogera nabo ng'ali mu kubasaba ebyokulwanyisa nga baagala abawe drone, nti drone zino zitambulira mu bbanga era nga bamuwaanira nti bw'oba onaakuba Uganda ng'onaakola olutalo. Besigye yali asaba helikopita, ye Besigye awulirwa nti mu butambi ng'asaba helikopita naye ng'abazungu bamugamba nti katukuwe drone zezikubye Ukraine ogiteeka ku ttaka. Kakati ku bigambo ebyo kwe ngenda okusinziira gwe kitasanyudde onsonyiwe naye nkiikirira ebirowoozo by'abantu abangi. Ekisooka, lwaki ngamba nti neetaaga vidiyo eno okugiweereza mukyala Winnie Byanyima? Tubasiima nnyo mwebale kukola, tubeebaza nnyo mwebale kwekolerera, naye tubadde tubasaba mukyala Winnie Byanyima gwe ne bbaawo Dr. Kizza Besigye n'abantu abali mu kakundi mmwe ke muddukanya mutwesonyiwe. Nga Uganda mu nzirukanya y'ebintu mutwesonyiwe. Ekituufu katemba wamwe tumulabye ow'ebyobufuzi ow'obulamu mu buddukanyiza bulungi. Obwamu obulamu butambula n'abaana bammwe. Naye ebigambo by'engendo bagamba wano bikiikirira abantu fe abanaku abatalina ke tufunye mu gavumenti eno nga twebeezaawo bazitaziwambaza. Omunaku asulira ekibwa ekimu n'amira panado ku buli ndwadde emuluma, oyo gwe njogerera. Mukyala Winnie Byanyima ekigambo kino kiva eri Kankaka omuweereza omukutu guyitibwa Media Choice. Mutwesonyiwe gwe ne bbaawo Dr. Kizza Besigye olw'ensonga ze ngenda okuwa. Nga sinaba kutandika ntegeezaako obubaka buno kambujjewo abantu mwenna abeetaaga obuyambi obw'obujjanjabi obw'ekinnansi nga wajjanjabibwa mu nkola ey'ekizungu ne bigaana. Kubira kusenga Mukooki ye mukyala alina ekitone ky'okujjanjabya obujjanjabi obw'ekinnansi. Ojja mukubira ku 0750 26000. Ajja kukuyamba nnyo bannaffe be baasibira e Bulaaya nga bwe baakusiba tosobola kudda. Bw'amala okuweereza wano ssente ne bakubba ne bakulogwa osigale eyo ofiireyo bo bakunyagulule, ajja kusumulula okomewo. Kati ate bw'onadda alina obuyambi bw'ekinnansi obukubanjiza, asobola okukubanjiza ebyakubbibwako. Ne bwe kiba nti nno tebisobodde kutuuka abalina bannaffe emisango mumukubireko. Abasajja kino nkibagambye, kino kyate kyange akoko nakafuna. Abasajja waliwo akadagala kaffe akamaanyi g'ekisajja akoko kanjawulo mukube ku 0750 26000. Nja kusembyayo bannaffe abatawankana mu bino eby'ensonga z'amako. Omusajja yakuddukako oba olina omukazi akuliridde ssente talina kyavaamu, singa Mukooki ajja kukuyamba ali ku 0750 26000. Obwo obubaka bwe mbadde mpisaawo kuba tuba tulina okugatta byonna ku lw'eggwanga lyaffe ffe abanaku tusobole okwebeereramu. Kaakati njagala okwetoolera omuntu yenna ayinza okulowooza nti oba byenjogera tebimusanyula, oba yayinza okulowooza nti endowooza yange tajyagadde. Naye mukyala Winnie Byanyima nkutegeezaako nti gwe ne bbaawo ekyaddala mulye ssente zammwe naye ffe butwesonyiwe. Mwekoleredde, ekituufu mwasoma, gavumenti eno mwagireeta era mwaliwo. Okumala emyaka 4 egiyise mubadde active mu buweereza bw'eggwanga
era mmwe buli kimu kye mutuuseeko kizirwa akatemba oyo we muze mutuzannya nga bannayuganda tumuyitira ddala akatemba. Nsaba okutegeeza lwaki mulina okutwesonyiwa. Nze nawulidde nengoberera wabula nentunula ebbali nenzira mu birala nga bagamba nti Dr. Kizza Besigye bamukute ne pisto ateekateeka okujja ekisooka. Mukyala Winnie Byanyima nkutegeezaako ffe nga bannayuganda nga nange Kaka Kapita n'abaana bange ne mukyala wange n'abazadde bange mwetuli tetulina interest mu kutwala ggwanga lyaffe mu ntalo. Ekyo kimu tetulina interest. Era nze nga nze omu n'abalala nawulidde akatambi nti Dr. Kizza Besigye yabadde mu lukiiko olw'okwagala okuteekateeka abazungu bamuwe emmundu nti oba bamuwe drone nga ye asaba helikopita. Kandowooze nti akatambi ako temwafeze kafere naye kandowooze nti ne mu bufere ekyo kyemwasobodde kankakase nti kabadde katuufu. Bwe kaba nga kituufu Dr. Kizza Besigye ayagala kutununula nga bannayuganda ng'ayagala kuleeta mundu atununule atuleke. Nze siri interested kubeera nga neebase nempulira ennyonyi helikopita nejja ku nnyumba yange nekanyuga bomu netta abaana bange. Ekyo kati kyo kibabulidde. Bino tebiriiko wa kibiina ki oba wa kibiina ki. Mukyala Winnie Byanyima mwe mubeera Bulaaya. Mukyala Winnie Byanyima abantu abagala enkyukakyuka nga bayita mu Bobi Wine balaba Bobi Wine abeera wano abeera wali Emagere. Muganda we Nyanza abeera wali abazadde be bali wali Egomba Igwe n'omwana we yasiba ebivi mubeera Bulaaya. Mutwesonyiwe nze obwana wange buli mu nnyumba. Kaakati ebigambo bino njagala bigende mu maka ga Dr. Kizza Besigye ne mukyala Winnie Byanyima newankubadde nga tukkiriza bannayuganda twetamwa dda ekituufu twetamwa dda twagala tununulwe okuva mu busibe obutufudde abanaku abalumba obututuddeko buli kimu nga bututwalibwako bannamagye. Ekyokubiri ng'ekyo ngenda kukiddako. Mukyala Winnie Byanyima nkutegeeza nti bannayuganda tetuli interested mu kuddamu kufugibwa w'amagye nga ne bbaawo mwali ate naddala bw'amagye bannalwana oyo yagenda munagenda mu nsiko nalwana. My dear friend mukyala Winnie Byanyima oluganda oluwulira nkutegeezaako as Ugandans twagala transition from military rule to civilian rule. Majority abantu abali mu Uganda muno si b'amagye naye n'abali mu magye baganda baffe bajjajjaffe tebava ku mwezi. Bannayuganda tuyayaana we yearn for a leadership that is not led by the military omuli ne bbaawo. Basajja bannamagye obwongo bwabwe bwe buli we banywamu kenge balowooza mundu. Tetulina interest yonna nga bannayuganda. Situgamba nti bannamagye babi aba baliyo baganda baffe bakojjaffe bataata baffe. Nze nyina bakojjange mu magye bali bana abaliyo. Buli omu Uganda gye twetaaga mukyala Winnie Byanyima buli omu akola ogwo gwagwanidde okukola. Ow'amagye akole security operating ennyonyi alinde obulabe. Munnamagye yenna kasita akwata entebe ajja n'olunnamagye lwe n'aluteeka kufa abantu ba bulijjo. Mutulabanga abantu bakukuba bikonde, mutulabanga bakukuba migere, mutulabanga bakukuba miggo, mutulabanga nti nkutegeezaako mu butereevu ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka mukyala Winnie Byanyima mwebale bye mutukoledde mwebale kututuusa wano. Naye ebyo bye mwakola binyumira baana bato batamanyi kikiri mu ggwanga. Ebyo bye mwakola gwe n'omwami wo saako ne President Museveni n'abaana be ne famire zammwe nammwe mwenna ababali emabega biyamba mmwe. Mwe musobodde okwetuusaako obulamu ffe bwe tutenneetuusaako muli Bulaaya mulina ebifo ebinene. Ife abaana baffe bali wano mu nsi yaffe bali bubi. Tubawa Panado nga alwadde lubuto n'omuwa Panado nga alwadde omusujja n'omuwa Panado nga alwadde ki. Bwonna bwe bigaana n'okubira jjajjaawe akuyiyize ku bidagala. Ne tugenda ekibuye ne tugenda mu Owino ne tugula ekikaka ne tugula ki ne tugula obwe bulamu ffe bwe tulimu mu bulamu bwe mulimu bulala olw'okuba ebyo bye mulimu. Mufunye ssente nnyingi nnyo mu kutubuzaabuza. Mukyala Winnie Byanyima ne banno n'omwami Kizza Besigye mwebale nnyo bye mwatukolera tubasiimye. Mutufuneyo n'akatundu mu Kampala mutuweeyo tunaabazimbira statue
nga tubeebaza okubajjukirirako naye mutuleke mukyala mutuleke. Ekyokusatu mukyala Winnie Byanyima ffe bannayuganda abali culture bannayuganda abalina ensibuko mu ttaka lyaffe Uganda tuwakanya empisa ezimu eziri mu nsi eno naddala mu nsi ezo bwe zoosuusuuta. Nja kugenda butereevu nkubuulire kaati n'amazima nti bannayuganda nga njogera ng'Omuganda tetuli bali ba bisiyaga, tetwagala bisiyaga. Nkutegeezaako mukyala Winnie Byanyima nze nagenda okuzaalibwa ng'Abaganda balina enkola culture ebonereza omuntu agezaako n'okufaanana eyeegomba musajja munne. Omuntu ow'ekikulu ekyo tusala essanja ku bitooke ne tumwokya. Ekyokubiri omuntu ow'ekikulu ekyo mu Buganda mulimu ekibonerezo ekiri ku lwo nti omuntu yenna akwatiddwa mu kikolwa ekyokusiyaga omuntu atakkiriza ayagadde musajja munne mpozi nga bagambye nti twakkaanyiza ekyo nakyo kirina solution naye mu Baganda basala endagala ne baziggyako emizingoonyo ne bagimupakira emabega mpaka lwafa. Kaakati mu famire yo mukyala Winnie Byanyima kati nkugamba bantu ba bulijjo bibalaba so si mwe byammwe bye mutegeera ku ddala ly'ensi yonna kugamba munnayuganda ffe ba aborigines abava wano bannaye munsaasire mu mutuuse ku vidiyo eno. Bannayuganda newankubadde twagala tutye enkyukakyuka ng'ebyaddala ddala nzaali wano mpulira bubi okubanga mazima ddala emyaka sinaba nakuweza Museveni gy'afugidde, emyaka gy'afugidde mingi okusinga nze gye nnina. Sirabanga ku president muna kinnuma nalabako ku paapa ng'akyuka Ssaabasajja Kabaka yajja wano mu 93 waliwo ne Bassekabaka wano tavangawo. Obulamu bwange bwonna bugenda kubeera Western nga ndi munaku nange njagala enkyukakyuka naye newankubadde nga enjala eba ennuma ng'ebyaddala njagala nnyo okulya ate tompeera mmere mu ttooyi. Togamba nti emmere yo ngitaddeyo mu kaabuyonjo genda ogiriira eyo yemmwe gwe ne bbaawo. Enkyukakyuka gye mwagala Uganda egeremu efaanagana okuweera ng'oli muyala emmere mu toilet. Tuzze tukiraba ng'era kizze kirabika mu lwatu nti gwe n'omwana wo mulina obubonero bwe mulaga obw'olwatu obw'okuwagira abasiyazi. Era nga n'omwana we yasiba enviiri alinga muwala alina bupozi bwakola bufiga obulingo obweyekozesa bulinga bwa kiwala. Kakati ffe abasajja abazadde abaana baffe abalenzi situsobola ife nkubuulira kaati mukyala Byanyima ne bbaawo Besigye situsobola kubakkiriza mmwe at least wajjayo omulala sajja bbi teribulako kalungiko at least kati nze ndayiraga Katonda mu ggulu nze nakoowa President Museveni olw'okuba nyina ensonga yange aludde nnyo mu buyinza ate ekyokubiri atufuganga nte musirikale atufuganga nte namukoowa nze nganze ndowooza alina okukyusaamu adde wali ebbali naye sikkiriza mu muntu agenda kuleeta butemu wano kutta bantu ekyo sikkiriza mu nkyukakyuka. Nze ndowooza abantu basobola okukkaanya nti ebintu bisobola okukyuka tinebyobufuzi si mulimo newankubadde wano bano abaliwo mmwe kennyini abalita gavumenti eno bannamagye balowooza nti bw'okwata pawa olina oba okutta ekisumuluzo ekyekutwala ku bubbi bwa buli kimu olye buli kimu nga tokkuta. Mukyala Winnie Byanyima gwe n'omwami wo Besigye, you have totally failed on raising children. For us, the citizens, the civilians, the wananchi of this country, tetulina kye tubayigirako neki mu nkuza y'abaana. Ate nga kati ffe myaka gye tulimu tutandise okukolerera abaana baffe tugenda baleka tutya mu ggwanga mwe mufuga ng'omwana mwafaananira ddala bali abasiyazi. Nkutegeezaako kaati twagala enkyukakyuka tujagala mu civilian. Ensonga zange nga bwe nzikuwa tonkwata bubi n'ogamba kaakati omanyi mwayiga nti ayogera kati abamugule nedda ebintu byenjogera byebyo. Tubasaba gwe mukyala Winnie Byanyima ne bbaawo Besigye mutwesonyiwa. Tetulinawo example yonna gye tubalabirako mu nzirukanya yansi omwana yabalema mwe kennyini obufumbo bulabika kati wali bufaanana ng'ewatali mujja luvannyuma kutuwuddisa tyate mayazi bandi. There is no sign. I have seen President Museveni ng'agenda ne mukyala we. I have seen Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola na kumala week nga talina mukyala we. They get involved. Even this man I don't like politically but life wise Bebe Cool ndaba nga Bebe Cool abeera ne mukyala we Zuweno. When it comes to issues of family bw'otunuulira abantu bonna asaawe n'abakulembeze be tulina Joel Ssenyonyi baani bonna basajja bafumbo tekuliika abalina abaana obuze buno bubeera bwa adolescence kika ekyo kusubasuba obuviiriitiriza naye omwana n'atandika omwana ne yeeyerusa
natandika okwe usimanyo bafaanana atya ifana yitiro biraba n'olwekyo okutegeezaako mukyala Winnie Byanyima mu nkola ya namwatulira ekituufu mu twesonyiwe gwe n'omwami wo tetulina culturize tetulina kye tubayigirako tewali ne kye tubayigirako in the cultures naddala fe Abaganda bwe tukutunuulira ekyaddala tetujja bawagira temulina kakodyo ke muleeta kakati njagala kuddayo wali famire yammwe mukyala Winnie Byanyima n'omwami wo Besigye tuzze tubalaba enfunda eziwera igwe omusawo ayogerwako nti yali Dr. wa Museveni eyaweereza mu gavumenti muno nga muteeberezebwa okubeera nti buli kye mukola ekyaddala kigule kakati nze kankaka civilian ali wano bwe mpulira ekigambo nti Dr. Besigye yuze Kano gavumenti nejja neŋŋamba nti bamukutte ne pisto 2 kati Kano asangibwa naki muleme kutubuzaabuza Kano asangibwa na Nseenene Kano asangibwa na Mwini gwa Nkumbi Kano asangibwa naki obubadde bwe muzannya nabwo bwa kisiru mwagala kutubuzaabuza Dr. Besigye agenza okulonkinga akatabo bamukutte ne pisto 2 kakati Kano mu maje mwagala kuŋŋamba nti President Museveni newankubadde waliwo abasirikale abamuwakanya nti waliwo abamuwakanya bo mulankazaabwe ez'amagye teyabalekera na protection nti Dr. Besigye talina right mukyala Byanyima mu nsi z'obeeramu eyo ne civilian wa bulijjo akkirizibwa okubeera n'emmundu civilian wa bulijjo mu rights n'ono mu Uganda omuntu applyinga mu Uganda police n'abeera n'emmundu bw'aba ajagadde n'ayita mitendera ne bamutendeka. How do you lie to Uganda? Nizenga fe tukimanyi nange kaka kanze kennyini nsobola okuyita mu test za government ne mbagulira why I need a gun and they give me a pistol ne bajimpa n'embeera nayo. How do you come and lie to Ugandans? Mugano Dr. Kizza Besigye bamusanze ne pistol kati muna Uganda wa bulijjo nga awulidde ekigambo Kano katugambe omwana wa senior 5 oba abaana baffe nga tubasomesa nti who is a Kano? We tell them a Kano is a soldier. Who is a Kano? Mukyala Winnie Byanyima muleme ate mmwe kutulimba mpozi nga mmwe mulina omukwesese omutuli gwe mwasema mu maka mwe nga gugukira Kenya wano bafuuza ne bakwata genda waneraka ne bakwata n'omunaku ali mu kukusa akasawo k'omukyere kamwe akatwalira abaana be bakali mukwata abantu abakukusa yedde olugoye lumu olw'ekitengi okukijja Kongo kireeto kitembeeya mu Uganda buli border point enkuume bulungi kukwagala bumwagalamu obuyinza wano kukwagala kumwagalamu obuyinza wano temusobola kuŋŋamba nti retired Dr. Kano Kizza Besigye yayise ku border n'emmundu mulimba byakiyayi mulumirizibwa nti lino eggwanga mmwe abatuuse ku international scene y'okuzanya politics ne Museveni waako nti mwenyigira mu byebufuzi by'ensi ezituliraanye bwe mbanga mu byenyigiramu ne mulumirizibwa n'okubba obululu bw'ensi endala ne babibalumiriza ffe mawulire babitugamba muŋŋamba mutya nti mu nsi endala Dr. Besigye yasobodde okufunayo emmundu alinayo mikwano gyenkanaki naye olwedde mmwe muliyo bali mikwano gyammwe bintu bya bulimba mukyala Byanyima ne Dr. Besigye mutuveeko ffe tutunuulidde obukulembeze obw'omuntu weyeesalirawo nga will of the people serves temuli will of the people temuli Dr. Besigye takkirizangako mu bulamu bwe nti ffe abantu ba bulijjo tusobola okukeera ku makya ne twesalirawo kwani atufuga era yaseka busesa kugamba ebyo byakalulu takikkiriza kubanga ye yali enteekateeka yammwe already mwava muzikonga mukimanyi mwekenyini ne mutuuka n'okwetibulira nsima mweteeka mu layini mutufuge emyaka 10 azifu buno bwa kabaka we are okay kubanga ffe n'Abannayuganda million 5 tesobola kubeera aba president but we demand that will of the people be served by the leaders. Abantu bagamba temutwala mwanyi yabwe ne mugitwala temutwala nyaji yaffe ne mugitwala temutwala ntobazi zaffe ne muzitwala ne mukuba abantu bakujja ne bajja mu ntobazi mwe ne muzimba mu factory emirimu ne mijegabira kusinziira ku mwana yasomedde ludda wanaatayita ne mumuwa emirimu ebyo betwagala fene twagala kubeera aba president twagala kubeera mu parliament omuli abantu ebina Uganda erimu abantu million 5 so we demand leadership mwami wo kennyini takkirizangako ffe twamuvaako kyekituufu kankubulire takkirizangako nti civilians have the capacity to choose a leader. Era yebo muwulira ayogera strategies ze defiance mwekalakasi but line gwanga weeriri ewatali president watali state house for Uganda tusigalawo oba we muli oba temuliwo bino ebyekizungu running the economy biki mu biseera bya butter trade Winnie Byanyima mwe mwatuyigirizanga nti waye embuzi nkuwe kino
namwe kenyini we mwajira temwayi mwali banaku temwayi na sente mwayingira government president Museveni mbulira nti yagende Spain yeyona oba bagabayo omwanyi okusobola okubawa emmotoka eza UPDF mbiwulira nti temwayi na yadde akasente mulowooza bumuvaawo Uganda evaawo. Your husband and you don't believe that Ugandans can wake up one day and select a leader of their choice. Mumanyi twagalani. Ekyaddaladala enkola zammwe ng'abamagye gwe n'omwami wo twazikoowa. Abamagye basigale babeere bamagye kuba ffe twabatumayo. Abasinga omuntu okubeera w'amagye tukufuuka ng'omusango eri bannayuganda nti bwe yafuuka ow'amagye watufuukira musango nti bwe yagenda n'akola training olwo yali agikolera ffe ffenna. Omuntu bwogenda n'oyiga amagye n'olugira ng'olwo ofuuse wa kitalo nnyo nze nakutumayo. Twali mu Uganda yabatuma kubeera amagye mwali musobola okubeera abasuubuzi mwali musobola okubuulira enjiri mwali musobola okubeera abafaasi. Naye omuntu kasaafuuko amagye olwo afunye ranka olwo bannayuganda ne balina okubaako omutango gwe basasula anti nze nafuuka w'amagye temunzanyirako. Ugandans are fed up of you. Bannayuganda baagala civilian rule because a civilian they want a transition from military juntas from abantu abali mu military to a civilian. Civilian yekwatira ekintu. Civilian oyo amanye ennaku yaffe oyo yasula mu kikunta ekitali kigolole oyo yasula ng'ekukunyiza muluma si mmwe abamagye ebyo mwabimanyira kuba mmwe baba traininga kwewalula mu ttaka n'ebirala ne lifestyle y'abantu bamwe balemi abannamagye buno busajja bwati buno mukwase muno bujja ne butukuba emigo bwe bunaku mwabalewe waggulu ennyumba mulina ez'amaanyi emmotoka mulina ezitakubwa binnya assignment buli kimu mulina allowances mulina obulamu bwammwe buli okay. They fly you out. Bawulira bannamagye abali wano Nyakairima yagira bani abasinga you have the capacity to go. Even here you have the resources. Mwe bananyini ttaka mwe bananyini nte mwe bananyini busubuzi mwe bananyini tenda mwe musoloze emisenyu mwe musoloze obumotoka ku kkubo mwe musoloza sente meka. It is okay. Kati eyo namwavaayo kati mwava amagye kati mwe mukola obugagga mwe muli mu recreation mwe mugabendo kwa buli kimu bannamagye mwebuuza ku by'emmwanyi nti emmwanyi zizino mwe mumanye emmwanyi endokwa gye muzijja mwe mumanyi mwagabye meka mwe kwegamba bannamagye mwe mweraba mwe mweka abalina obuntu bulamu mwe mweka abasobola mwe mweka abakola ki. My friend mukyala Byanyima weno mwami wo Dr. Kizza Besigye mutuleke ekyadala mutuleke ekyadala tubakooye ekituufu tubakooye kakati kiwetaagayo ku muntu omupya ekyadala atutegeera lwaki temutuleka. I want to tell you mukyala Byanyima ekyo kibadde kimu. Mukyala Byanyima nkutegeezaako nti gwe omuntu atali wano mu ggwanga lyaffe atamanyi bwawe tuyitamu atamanyi bamaama baffe mazzi lwe gabasalako mu owino ne bawanika sikaati waggulu ne basigala mu nnika basobola okutaakiriza ebintu byabwe ng'amataba gazze. Gwabeera mu America abeera e Bungereza abeera ku nnyonyi tosobola ate kujja n'otegeerera ffe ababadde wano tuleke genda mu America. Temujja kubanga mbuli kamu kammwe. Leka leadership ebeere mu muntu ali wano yamanye ennaku yaffe mu bakulembeze saawa eno abaliwo bw'obatunuulira omuli omwami wo Besigye 100 times I would choose Bobi Wine. I would choose Bobi kubanga oyo omusajja munaku abadde wano abeera wali abantu ayitawo nga bamulaba. Naye mmwe point yange endala you have lost touch with the people. Temutumanyi. Kakati ebintu byemukopye gye mubeera mukyala Byanyima gy'obeera olowooza nerine eggwanga bulina okuddukanyizibwa waapi tekisoboka ekyo ekyaddala tekisoboka. Obulamu bwammwe muteredde. You have lost touch with the people. Si kiwanti mukyala Byanyima omanye ebbeeyi n'obulumi. Ekyaddala simanyi mukyala Byanyima oba omanye ebbeeyi n'obulumi obuli mu kugula kilo ya sukaali 15. Simanyi oba omanyi obulumi obuli mu kuvuga emmotoka enkadde ewamwe gye wazaaliwo kyabumanyi. Ddala muli opposition kikaaki yalinnya ennyonyi n'ayingira eggwanga batubonyaabonya tuwulira ensi ze babonyaabonya mwe muyingira bwe mufuluma bwe mukyalako Kenya bwe mukomawo wavudde wano ojja wano amaka ago osanze gali okke temuli yadde TV eyabuze naye ffe abantu batumenya misana ttuku nga bamu basirikale batumenya n'ogula ka TV kasita osula ekibox wabweru ne bakiraba nga bamanya omwo mulimu TV ekiro nga batumenya. Mukyala Byanyima mbuulira ddi wasembayo okugulako ku kasukaali n'omanya ebbeeyi yaako. Indeed, we have lost touch with it. You have lost touch with the people. Mutuveeko mutuleke. Ebyo byonna byonna bino ebyekisiru bye mulimu I hear
omwami wo bamukutte bamututte mu court martial nalabye n'engeri gye batutte mu Dr. Besigye mu court martial mazima engeri gye batutte mu Dr. Besigye mu court martial kando ngenda kukola assumptions biri esooka nti byabadde bituufu bamututte nga VIP ne bamutwala ayina abantu be bavudde ku kitebe bakiyitani PPFF biki ayina ku court martial nga waliwo abantu abayimba ennyimba mu 7 months tigo nga bali ku mulyango gwa court martial waliyo kirabyewa wano mu Uganda nga bakusanga mu katale ng'otambula mu katale ng'olina akakofiira ka red ne bakukuba emigo gya kwagala kutta we muli ba VIP ebyo mukola bubadi twali woyinza kunkonfisingira nti si bubadi kale kandowooze nti ndi busiru sobola kutegeera nzirukanya ya ggwanga naye manyi kyenjagala nyinza okutamanya nzirukanya ya ggwanga bweri naye manyi kyenjagala temusobola kutulimba basajja mmwe nti ye mwamukutte sima mwamulese waliwo abanyumya olutabaalo mwaguza amawulire gamanyi buli omwalina kyamanyi mukulopinga kati mumukomyawo Dr. Kizza Besigye atakkiriza nti waliwo omuntu omulala asobola okulembera atali ye ekyaddala mukyala we Byanyima twali boogeddeko bibi naye katubeebazeeko akatono ke mukoze nga mukeekoledde mmwe mbwe nzijukira mu byafaayo bya Dr. Kizza Besigye mu bululu buli waliwo akalulu ke yatuuka n'agamba nti no Museveni amuyiga kumutta n'addukako mulina eggwanga n'agamba agenze kyatwewuunyisa nga gwe bayiga okutta akomyewo mu kalulu akaddako yeesimbewo era ne batumne ne mutufera Museveni gwanoonya okutta kati yakomawo amuvuganye yadduka e Bulaaya n'atugamba Museveni anoonya mutta n'agenda mu Ekizayiro leka nkutegeezeeko mukyala Byanyima obubadi bw'Ekizayiro bya kisiru omuntu ffe bannayuganda gwe twagala tukulembere twagala ave muffe ng'amanye ennaku yaffe abaddewo enkube etukube emukuba jamu atukwate emukwata asobole okutegeera obulungi bw'ogaziya enguudo omwana wa Luwala namutwala mu ddwaliro n'asanga abasawo nga tebannatuuka asobole okitegeera mwabalina how to Dr. Besigye eyagamba obubadi politician agenze mu Ekizayiro adduse babadde bagala kumutta ebyo byakoma bwali bubadi bwedda bwa mirembe gy'Abasekabaka Mutiisa kubanga ebyaddala wano waliwo tribalism ali kulekweyo level ennaku zino enkyukakyuka gye twagala teri tribal teri religious best teri color best teri height best sinti omuwanvu yanafuga sinti omunene yanafuga sinti omusirikali yanafuga actually abasirikali twabakoyira ddala babeere mu byabwe tetujja baganda babeere yes UPDF ekoze road construction bajuwa contract ne batabba musenyo ngaba n'abantu abalala ne batabba cement yes ne bakola ebintu bakola yes waliwo ebintu basobola okukola professional amanyi bagalina n'obukugu bulina ebyobufuzi babireke buli musirikale lwakwata mu ntebe alowooza tuli babbi batukubanga babbi omuntu yenna abadde mu buyinza ngazenga musirikale budget ezisinga okubeera ennene mu Africa ziba zaggula byakulwanyisa kukubaani kukubaani a president who thinks that the biggest budget should be buying guns. Now guns for what? Omusirikale yenna kasita akwata obuyinza kyasooka kugenda kulambula tanka. Omuntu yenna kasita olaba stalkinga tulira classified budget zaguze ennyonyi zakoze kino militarire simanya biki buli nsi eyina abantu baayo abatalina interest mu kulumba nsinda biri ebintu by'abazungu biba byabwe byakutunda emundu zaabwe makampuni geza byakulwanyisa byaffe oyo ebyo seweebye ebyekisiru by'abantu abalumba amawanga g'abantu abalala ebyo si bye tulimu wano siwulirawo olutalo lwa ddiini siwulirawo ng'ate kino abantu basobola okugula ebyokulwanyisa ebyo ebisobola otukuuma naye ekyaddala mukyala Besigye igwe baawo naawe temuyinawe mwawukanira nabano bali mu buyinza tewali actually mwate muyinza n'okuba waasi first of all mwabaludde nga temukwata mu ntebe katugeze mubadde mwagala entebe nga kangeza bugeza nga kituufu mbadde muwakanya Museveni namwe we mutuuka emyaka gye muludde tubasuubira kutuba twagala fresh ebyaddala twagala fresh Besigye ne banne be bantu bannalwana beebo ate ekigambo nalwana twakiko twagala kisembeyo na Museveni abo banali mu nsiko nalwana twagala kisembeyo obulamu bw'ekigambo nalwana ekyokutukiza kisembe na Museveni naye kati Besigye yalwana agenda kugamba ki wana abakola speech when we were in the bush as if the bush fetwa abatumayo nedda. Those were selfish motives, you have satisfied them. We thank you for liberating us. Let that age go. Bana emirembe gyaliwo ejo kuma omuliro nga bakuta mayinja jagwawo najjo jagwawo gwako ddi
4 decades non-stop 4 decades kati twogera 4 decades nga mutufuga naye abasinga already mwali mu byabufuzi nga temunabana kujja kutufuga. President Museveni was already a minister, was already an advisor in the government, was involved in the government already. So the last 6 decades emyaka nkaaga ejubiri and more emyaka nkaaga and more mubadde mu buyinza. When will you leave people to be munaba kakati gwe ne bawo mwe banalwana kali mukyala byanyu mwogera tugamba kikwane bawo bwagenda kujja fe ababira musiko ate mwe tubeera likira ate mwe mujja kutubba nnyo n'okusinga ono kubanga ono we yajjira yateekawo amateeka agalaga kubabe yali ajjeeko gavumenti zaali zifugayo wiiki emu ne zivaako ne tufunamu kalemberezaawo kakati abyonoonye eno gyakulwa mu ntebe overstaying power is doing all his achievements is only doing all his achievements byonna bye yali akoze katandisa obyonona naye at least abantu balinamu akalembereza ka no change transitioning from there up to here. Ekyaddala nkyalo kutegeezako mukyala byanyima mmwe n'akabondo kammwe ak'abantu eryaddala abatakyalina gye mulima temulina faamu temulina we mulima temumanyi ddagala bwe luluma temulina we mulunda kati ebyammwe byaterera mutuleke aba bali awo gwano bakatonga awo we mutadde ekitebe kyammwe kiri mu kibuga wakati muli awo katonga musibawo nga mutudde strategizing on what nti Bobi Wine byamulema mwaba bitegeere nnyo nga mwatwala bannayuganda e Kenya beetabe mu kwekalakasa nga babakwatiyeyo mwalimu bajjeeyo kati awo nawo batabani b'abantu bagenda kudda mu kwegayirira Balamu ayamba abantu bana bajibwe mu detention nabo basayininga emisango omwana w'omuntu asayininga emisango kukukuku yenzikiriza nti Besigye yantuma e Kenya ngendere abantu abasukka mwana mu batano mu abefudisi baliyo kakati bwe mubanga ebyaddala muli b'amaanyi ng'ebyaddala mukolera gwanga lino kiki ekibalemesezza okugenda okuteesa n'abo abali e Kenya bata abantu baffe nsimanya namu bameka oyo katembe ebyaddala ebyobufuzi bye twagala silent politics tulina amawanga ekitufu ge twegomba nti prime minister akyuka sawa musanvu sawa mwenda nga abantu bali ku byabwe twagala eggwanga erina ebintu byerigoberera nga terigoberera bya bufuzi mpulira mu nsi endala abantu babaweereza ne message mugende mulonde ng'omuntu ali ku bibye talina na kyafaayo eggwanga nga economy etambula bulungi waliwo omuntu ayagala okumanya president yani kubanga president aba akola ogugwe president talina kujja buli kaseera neeyanjulire nze gundi temunzijukira afunene airtime ku TV ayogerere sawa 5 nga ayagala kunnyonnyola abantu ate no tajja kunnyonnyola nti natuyamba ajja kunnyonnyola kutujiregana kutuvuma the generation this the generation muli bwe muti bajjajja mwe bali bwe bati navuma emirembe gyonna egiriwo nga ye yaliwo avuma bajjajjabo navuma ne bakitaba abaliwo n'amaliriza nga namwe abajereza. For us Ugandans, we are longing for a country where politics is 0.5% of our daily life. Nga policies ez'ebyenfuna zikubwa ba byanfuna, nga policies eza infrastructure zikubwa ba engineer, nga policies ez'ebyeddiini zikubwa bannaddiini. Naye n'ojolaba wano simanya interreligious cancer watali Museveni tetuula owa speech day twajja feka nasare school ayagala kuyita Museveni abeera omugenyi omukulu kulonkinga tapo boaholo bakozeyo ka boaholo awo basunda amazzi Museveni yakalonkinga muzeyi ne besibe ebisanja ne basala endongo ebyebi onosanga abasajja abakulu minister mulamba ne yiyala tulina wano prime minister bwabuuka bwakola excitement politics. Uganda yonna nebeera ku bunkenke kakati enkya bagenda kuteesa kuteeka ly'emmwanyi oluguudo olulamba ne balugala. What kind of politics is this? As Ugandans twetaaga waliwo amawanga ge twegomba ng'ebyaddala bayingira ebyobufuzi ne bagenda ne balonda be balonze ng'omuntu wa bulijjo ali mu byenfuna ali mu byanfuna ezensi zituuse ku level ng'ensi ndala ze zaagala zitabangula nga bali mu ntalo zaabwe ze economy ne wabeerawo omuntu atega bomu ng'ebyo byebizibu eggwanga bye likolako ebyo ebizibu eggwanga lye bikolako naye n'osanga wano kati ffe tukolera wano ku internet n'osanga wano minister wa ICT the minister for ICT yasoma cosmetology yasoma kwesiga bizibu. Can you imagine mu mbeera eno ekintu ekyo ntera nnyo kyogera abantu tebagamba mu mbeera eno ng'ensi eddukira ku gundi eddukira ku speed minister n'olaba resources z'eggwanga abantu zibali badde benyigiramu mulimu kenzo yawasiza minister Nyamtolo olwo kenzo buli wayita emmotoka ennene nosa neyayimba obuyimbi alina abasirikale sente babayisiza mu kitongole kyakuyamba abayimbi nti abayimbi balina we bajja akasente nti gavumenti oba ogula ebitone byabwe ne ka corporate kabalema okuteekawo
kabalemo okuteekawo ti omuntu abeera ne content gwe abantu ne bamubali bamukozesa kye byagala kasita wajja wala ekintu muli interest mukyala Besigye ekituufu twabakoowa mwebale nnyo bwe mutukoledde neba naye mutuleke mwebale nnyo mwina kye mukoze muwummule ebyaddala muwummule mutulemeddeko mujja tuleeta embeera embi abantu batandike kulowooza kakati ebyo ebyammwe nkutegeezako mukyala Winnie Byanyima ffe bannayuganda abali mu ggwanga Uganda nga tulowooza Katonda yatuwa kirabo sitwagalirako ddala kuwulira kigambo nti muleeta drone simanya bbaawo bwe biba nga byabadde bituufu nti ayagala helikopita akubaani agenda kuba M7 ffe bannayuganda sitwagala ntalo ekituufu twakoowa gavumenti eno era nze sijagala nze nzikiriza ebintu byonna byafa ne bannaddiini abadde basigaddewo batandise kwebamba mu Katonda President Museveni tewakyaliwo nabo bennyini waliwo bino ebirerya byagundi bino okujjako amadiini gano gannansangwa obusiraamu obukatoliki obuprotestanti baki ate eyo naye waliyo ewamu abaafa naye ebintu byonna byonoonese tewaliwo munnayuganda awulira Mukiza Besigye singa kankitwale nti yabadde stand ne stand gye mwakoze enfu bannayuganda bemuleetera musimanya oba muleeta wano gundi kati awo mwabatiisizza ffe bakitaffe bajjajjaffe abakuze nga tebakyalina kye bazzamu eno nsi emmotoka yamulema okuvuga yamulema ekibanja kyamulema ennyumba yakalina yamulema okuzimba asigazza bulamu Katonda yamuwa kirabo kya bulamu kyasigazza mumugamba Besigye yabadde apulaninga okuleeta wano drone mulowooza anaasanyuka kati akalulu mukono oyo bwe mba waliwo n'abadde politics is not about fighting newankubadde nga bano ba Museveni balemedde mu buyinza nga baganda bufuula bwa kabaka katulowooze bwe tutyo waliwo enkola erina okuyitibwamu nga si yakuyiwa musaayi abantu ne bakkaanya kwani alina obbakulebera ebyaddala ddala n'ebizibu ebisinga okuluma Uganda si bwa president ebisinga okuluma bannayuganda be bano abateeseza abantu ebyekisiru nosanga palamenti namba nga ejjudde bukolwa bidomola jerikaniz singa bamemba palamenti abo bakeera ne bagamba nti kino tukikiriza tekijja kubaawo ddala lyasobola okukyewaŋŋamyako n'akikola focus kubanga famire yammwe oyagala ebeereko ba president Besigye ne mukazi wo Byanyima mutuleke obwo badibwa musabe ebifu musabe obwa minister bwemba mwagala kuweereza bbaawo yaliko minister oba eyo gyokola Besigye asobola ensi yonna eno okumuwa ekifo n'asaavinga Uganda yes twalibanga tuli baganda be naye atuleke ne bwokulanga obaddeko ne maama wakuleka n'ogenda ne weetegera maama wange yakyambulira emmere gyendi ewange ebyaddala otuyambyeko ekimala tuleke kati entegeera yaffe endala tunoonya ngeri ki etali yakuyiwa musaayi gye tugenda transitioninga from military dictatorship military juntas rule of a military to civilian rule saagadde mu kitwale mu mutima mubi pointi yange esembayo zibadde ttaano mukyala Byanyima you have lost touch with people tokyatumanyi tuleke ekyokubiri bbaawo mbu yabadde ateekateeka kuleeta wano byakulwanyisa tetwagala wano olutalo mutuleke temuleeta drone bambe mutusasi mutuleke mujja kututtira abaana fe abaana baffe they are precious than a government abaana baffe bamugaso nnyo okusinga mmwe abamu bali Bulaaya mwami wo Besigye tumulabanga kazannyirizi mutuleke mubikoze ekimala pointi yange yakusatu pointi yange eyokuna mukyala Byanyima ife abantu abali cultured nga tetwegomba empisa z'ensi gyoli tetulina kye tubalabamu ebyaddala tubalabanga abakuzizza omwana omusiyazi famire yamwe tulina example gye tugijjako social life ye kantu kikandabe Dr. Besigye asabirawa asaba mu kyaki ki asaalirawa bw'aba asaala oba ewayina yesabo nga asabira mu ssabo religious wise Besigye asabira we watu oba bamuliranye be bamanyiwo wasabira mwami Kyagulanyi ajja tubuulira Dr. Besigye Dr. Kiza Besigye kifeefe erinnya lyo ly'eddiini yaani Dr. Kiza Besigye kifeefe mulimbulire asabirawa dini wise religious wise family yetu kyetugigirako contribution to this country except defiance point yange number 5 yo mwanzi itenki
bad sijja kweyambisa kigambo kibi your bad political strategies family yammwe terinayo political strategy neji ekola kati family yammwe bad political strategies Besigye kiki yatuleetera wano walk to work. What is the result of walk to work? Katukebereko mu byafaayo. What achievements has Dr. Besigye achieved in walk to work? 2. Defiance. Tugane. Tuwalaze empaka. Buli kimu. Kyovola nini ne sajja erimubeera ku lusegere Elias Lukwago is a good lawyer that I appreciate. Politically is a stunted politician. Yakona. Politically yakona. Buli kimwe kyabwe kyakuwakanya. Nothing good when it comes to your strategies. Temuna strategy nemu bana Uganda gibegoma. Defiant. Tubalemese. Tujeme. Buli kimwe kyamwe kyakujema. Ebyaddala political strategies is defying. Mukusomeri mu French Revolution yeyo. Bourgeoisie aihiya bani. Eyo je mulimu 1847 18 je mukyali. Your political strategies are only applicable in the past. Right now, NC, social media jako government. Wabato chimanyi. Mutunule revolutions ezibadde wana around Africa atenga ffe tuli mabiga ku social media. Tunuli ya Bufaransa neze ensi zonna zonna obugugu obuli buva kuki. Buva kuki. Ate abantu balina okuba ne cause. Mutemulina cause. You don't live up to what we think a Ugandan should die for. Tetusobola bafiiririra. Abajulizi bafiirira dini kitegereka Katonda yatuuka era tumwe Katonda omukristaayo bafiiririra omukatoliki yatuuka. Era alambise balambika mpaka kati. Ekyo kyali wasi dying for. Abafiirira obwakabaka bawufiirira kati weebuli era bwadda era weebuli. Ababweyagalira mbabweyagalira mu kuba yenze nono. But really mu political strategies zamwe kiche musobola tukonvinsinga tufe nakyo era mugenda kwogera emisolo jaga memo muliyo you have good life abo mwajja nabo Dr. Besigye bebali muli kimu tosobola tuga mufirire emisolo panga monopolies bana bewavana bo munsi kubebazirina bebayine motukeza kabi bebayine good life bebasomera amasomero amalungi bebafuna scholarship ngate bafuna n'emisaala kati what are you going to tell us to die for? So, mukyala byanyima gwe ne omwami wo political strategies emuleeta tezikola. Katino kambabulire wawe tutunudde. Ekyaddala saaweni Uganda ayina engeri gyeba Katonda jjajja tutegekera. Yatutegekera omunozi ffe tumulaba. Oyo omusajja yava myala mu ghetto. Ata ina ya dente mwali balunzi ngosobola okutunda ente n'obaawo naayita mu bino ebyekisiru byonna n'asobola okubaawo kakati ffe tulowooza nti oyo yasobola comparable mpozi nga wanajjayo omulala comparable saawe n'oteeka ku minzaani yeye kaaliwo ebyaddala mu muli bakazanyiikirizi omulaba oyo omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe tulina endowooza tyatufaanana kale alituyiiwayo ng'atuuse ku bwa president nga Museveni bwe yatukolera mpaka lwe yatuyiwayo kubanga mama nga yayimbanga no change nga tukyali bato nga tulina nga ffe bwe twabiranga abato nga buli nnyonyi eyitawo aba Museveni yabanga mu nnyonyi buli eyitawo buli waberanga ekintu ekirungi Museveni yabanga akitaddewo kakati wa yayonoona bana batubba enguudo ne bagira ebyebinya yabawa bana batubba buli kimu ky'owulya nti resource yaliwo kakati tukole tutya ffe abanaku tukole tutya babatafuna mu government ya mwetukole tutya njalo okubategeeza nti teri muntu awagira bintu byatafunamu ekisooka ekigendererwa ekisobola okumpakiza omuntu kwe kubanga ndowooza kyobulamu bwange bujja kukyuka n'obw'abaana bange bwetyo bwentandika bwekyo bwekitandika n'entandika obwange bukyuka n'obwa neighbor ne bukyuka n'obwa ne bukyuka ne tutandikira ffena ne tugaziya mulidde bye mulidde biwedde ffe abatalina kye tulaba kye tukyuseeko mu bulamu twabakoowa tubasaba mugire mutuleke. Era nsaba okumaliriza nga mbagamba tetukyetaaga mukulembeze mukyala byanyuma twamufuna twetaaga kumusimba busimbi mabega ekyadda tetukyetaaga bannayuganda tetukyalina we twetaagira mukulembeze abaliwo n'ebyo bye mutulaze
era tubasabira ddi lwe mugenda mu biro mubireke muddeke ebbali mulunde oba mulime oba Mukama Katonda waali bakoowoolera abakoowoole mugende naye nga temukyasobola bukulembeze oba mulunda oba mulima oba mukola ki it is okay twali wanayagala ntalo tetukyetaaga mukulembeze tetukyetaaga alijja mupya n'alyoka atukompeyalingira ebigambo bino mbitutte butereevu mu maka ga Dr. Kizza Besigye ne mukyalawo obadi bwammwe mumanyi nnyo buzanya mu kaseera kano naye mubuleke mbajjukizaako mwe n'abantu abeetaaga obujanjabi obw'ekinansi ayitibwa Senga Mukooki ajja kuyambako mu bikulemeredde ojja kumusanga ku 07502600 mwabali ebulaya be basiraanya ng'oli eyo ajja kukuyamba emirimu gobakugoba ku guno ne guli asobola okugunyweza ojja kuyitira ku WhatsApp obosobola mukubira direct mwabalina abaami be mwaleka ne babekyangirako mukyabaagala mwabateekamu ssente zammwe oba abakyala mwabateekamu ajja kubatiririzaako n'okugondeza ku nsonga endala njogeddeko ntono waliwo obulwadde bwe yaŋŋamba oba nsimbu ndowooza nsimbu oba ki waliwo obulwadde mumubuuza abantu abalina ebirwadde bwe bityo waliwo ewali eddagala n'akantu k'amaanyi g'ekisajja gwe ate ojja kuba kusimu ya Media Choice Telefine nkubiraako kakolera ddala ate si kajjojjoozi kakolerawo ffe tukolera ku 0702 81 5959 tubasiibudde mweraba